nga president aliwo nga kifaananyi abantu bano olubatu kakati nga balaba ne public yakyogera dda liga kiki abantu batutte badidde amaanyi ga president ne bagana fuya bo abantu ab'ensimatu abantu abatono ennyo ne balaga nnyo nti ki be b'amaanyi kwegamba newesanga kwegamba tetuganyuddwa mugundi mu nfuga eno eriwo kati kino kali nakwetuleta kati ntuukayo ku makya omwami ono nemubuza ayita Rogers akola mu second floor room 09 Makayisi Gatman wentuukayo omwami nandaba kati mukutuuka nangamba appointment letter weri ne kadi ndiye nagamba biri wanti bibyo nembitera ku meza nabisika bannaffe abantu abintu biri riyo ono omusajja ono ebyaddala bamu appointment bena tugenda kuzibalaga wano naye final ebintu nye siina mulimu nesaawa zino negenalinkolera nesobola nakuddayo siina n'abaana bange okusoma taamu eno mazima kibadde lutalo nze bwobuuza nze kama kwogera sirimu yani Uganda nze njamu kugamba ye Museveni lwaki ngamba bwe ama offices agali responsible okukola ku bino ebintu galimu bantu abatasaanidde gabaamu n'otandika ate okutambula ng'okola ki ng'oyongera okwegatta n'abalala kuga nti naate mumubiri gakola ki kafuna amaanyi agakola ki agakutta so mu mbeera eyo ne tugamba nti saawa zino kijja kugamba nti east ngayo nze mmanyi abantu beekuuma tufiiriddwa abantu bangi mu east eyo naye nga kyomanya ne mu west kyekimu mu central kyekimu ne mu north kyekimu mu south western kyekimu so ekintu kiri either way tosobola kungamba nti kisa mu east أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN omukulembeze w'eggwanga naye kati nga mufisiye mulimu abayambi be mulimu abakozi era be baali awo ku mikolo ne tutuula ogundi ku paleedi ne bagamba nti ne basookera awo waliwo amanya nga abiri ge basooka mbaali awo ne bayita Waisswa Paul neŋŋamba nempanika omukono kati nga tuliwo twaweranga 8 bambi saawa kubanga mulimu n'abangi abaali bakyajja twaweranga 8 munange ng'emikolo gikola ki ng'emikolo gitandika emikolo bwe gitandika basooka ne bawaka omu appointment letter n'okubiri ne bamuwa then owokusatu yalinze kati nga nkola ki nga bampa appointment letter nga baŋŋamba byonna birina wano mala ogisomamu ne banga kati omala ogisomamu n'olabanga byonna bikufevalinga then tukole ki tubeereko waliwo tukulagira ali wa secretary bakuissuingire gundi bakuprintingire acceptance letters then nazo nengenda wali nagamba nzaani agaana fountain of honor ng'asiimye nenkola ki era nensiima omulimu fountain of honor gwe yannondera okumuyambako oweereza naye emirimu egy'eggwanga so mu mbeera eyo ntuuka buli kimu kifuna katheni abakulu abo ne bansaba omuofiisi eyo ne baŋŋamba katugenda oleete tini nengibawa ne baŋŋamba leeta ne gundi neki actually bwe nabawa tini ne baŋŋamba kati ndemu ennaku 2 kati ennaku 2 kitegeeza lwali lwa ku lwokusatu zaali nga 3 okwokusatu ne baŋŋamba mu nnaku 2 nti gundi yo tini ejja kwekuza eki makiwalinze then ojje tukuwe kaadi nenkola ki neninda lwali lwakuna lwakutaano zinendaku endala zaali gundi weekends nga nnya lwali lwa mande lwe naddayo nasanga tini yange makiwalinze era bwe natuukawo nakeera nnyo bwe natuuka ne balabanga bimakiwalinze ne bakola ki ne bansaba gundi awo akaunti namba yange nengibawa then bwe mala ogibawa ne baissuinga gundi ki kaadi ey'omulimu kati kwolwo lwennyini ne baŋŋamba owaayi kati omanyi kiwedde kati omulimu gugwo genda oripootinge
kati enkera nga 5 nga n'okwetegeka nterezeewo ebyambalo then nga 6 n'endipooti nga eruuka ntuuka nga ze nabambye essanyu bange Mukama Katonda weebale nzaani naye nga abeeruuka bakumanyi abeeruuka of course baali balina okumanya polo nagendayo baite nange nali sibamanyi naye nga oliweeyo aliwa eriwekamuli yona east that is east nekamulimuka olusoga wera lusoga lweni actually kamuli the district says esatu enkadde zikasangwawo ezikola kamuli ezikola busoga region bawali kamuli jinja ne iganda kati zino zonna endala zowulira ezo zava ku ezo they were partitioned off from those three districts kati munnange kati saawa zino tojja kuŋŋamba nti lwaki oliwekamuli ate ne bakuwa luwuka kati saawa zino nkulaga nti waliwo abantu nga wekampala ne bamuwa eyumbe omuntu n'abeera ow'emubende ne bamuwa embaali kisoboka era baagi so mu mbeera eyo kati tugenda ntuuka eruuka kati natuuka nga njagala kulaba ku gundi ku RDC mwennyini omukulu gwemyuka mukyala Jane Francis Kagayi yali bwikwe ne bamugjayo ne bamutwala erubuga kati polo ntuuka secretary nangamba omukyala tali wagenza okulaba residence yempya wagenda osulanga naye diso agenda kolaki agenda kukola omugira mulinda kwa diso yali nawaali diso najja nayingira kadiso bwajja nayingira natukulira gundi office ye netuyingira nenekubyako nebifaananyi era mbirina bifaananyi nga byekubya wabweru wa gundi w'ekizimbe office of the president Luuka district PO Box 443 iganga nenekubyako ebifaananyi byonna mbirina kati munnange bemaliza diso nandaba diso bamala okundaba nalaba nangamba oze munnange naye mu office mulimu ki mulimu omuntu omulala naye Waisswa Paul naye talina documents ng'ezo zeyakoze zeyandaze kyenkola agamba kino munaye kati kyembakola kaverifying paper kawo back with the appointment. Okay, olombuuza who verified your papers? RDC? No, diso kubanga RDC yayitaliiwo diso yakolaki kati yenga mukuverifyinga yenga ye muofisi yaye kasobola kolaki mukikola n'agamba yalina overifyinga negundi ne appointing authority eneewa ekampala nampaayo saawa emu abeere nga akoze verification kubanga zonna nagenda nazo original zonna nagenda nazo kati munnange omwami yo nampa saawa emu nandagako weyandagala netugenda tukolaki netuwumulamu tumaliriza ndowooza in less than an hour nankubira essimu nenzirayo mu office actually secretary yatukubira netuddayo mu office tuddayo diso nangamba empapula zo zonna office ya president ekoze eki eziverifying zonna ntuufu zonna naye mu office wano waliwo ki waliwo omuntu omulala ale naye Waisswa Paul naye talina bintu byandazeeko nga bibyo naye ekitegeeza ayinza okuba nga yayingidde obaki as an impersonator. I will try to verify that kati bwe kyoba okola ddayo ekampala nze nange nenzira ekampala nempapula zange zonna kati mbanja awo ayitawo eddakiika ndooza nga diso yakangamba jjukira ndooza bwamala okwogera nabo ndooza ne bakolaki ne babeera nga bali gundi ndooza bamaze obitegeera kati mbanja awo omwami omu nankubira essimu yalandiraini yatandisa 0414 nangamba this is Rogers kibiki naye nga si Roger ono si gwe si Roger gwe nangamba I'm calling from the office of the president tukwetaaga wano nemugamba asaa zino ndiruuka kwana of course nalina reportinga nangamba tukwetaaga ku office ya president wano kwetaaga ne originoyo n'origina appointment letter ne card engamba why simanyi bigenda mu maaso nabe nakubyaga nangamba ddayo olabe kiriyo nenkola photocopy zange nenzira kati ngejja nasaba origino ne gundi origino card na appointment letter kati ntuukayo ku makya omwami onemubuza ayita Rogers akola mu second floor mu room 09 Makais Gatman wentuukayo omwami nandaba kati mukutuuka nangamba appointment letter eweri ne kadi ndiye nagamba biri wanti bibyo nembidera ku meza nabisika dindako wagenda documents zo yes my office is responsible to verify and other things yes baba bibbe office of president second floor room 09 we bawambire papula zange
tuli ku eno tutechali Anthony Soro mukuru ono yafuna office naye office bagimutuzamu ko sawa nga bamado wa RDC ne munangi bebino byebiriwo nakola ki ne bamubaka empapulaze office yenyini ey'omukabwejumbira yes so bintu bino bikola si bitu bivumirira ogwefe guko kuyamba muna Uganda tusobola lwezo natuka ko president nega chamanyi president programs zino bazikubulira oboziraba nega kati muzee kendezo ojja kuswala bavuka bati batereze baje mu kintu nga mulova mazo kubebi kulira obuzina bwange bakusabete namba ojiga wati oba wadde account number ya bank wadde ko musala byonna registration process yona ewedde okitegedde byonna bakwade ne ID y'omulimu yes CV yange materedeko kuva ku P7 senior 4 senior 5 babikiriza byonna I mean senior P7 senior 4 senior 6 byonna bibateredeko byonna babikiriza bagambe kyekyo national ID njirina byonna bikwataka amanya ge gamwago okitegedde munange kati nenewunya omuntu akutte empapula zange kati nabeerako omwami gwe yaziweereza omwami bamita abati ateire era bonna bewaffe okitegedde omwami oyo human resource manager office of the president okitegedde omwami oyo nengendayo ngolede mbono Rogers abiwamba abitwalire owa human resource manager okitegedde naye kati mukubikwata nga amasimu ndoza gayitinga naawo bonga bo okitegedde kati bwengendo oyo omwami kwa lwenyini actually kolo yali agenze meeting the following day nengendayo kati bwengenda nabirako byambuuza nangamba empapula zonzanzirina nti kirungi nangamba naye olwonga kwa lwenyini nzirayo lwebamamba empapula zange bandaga kifoomu nakyo nkirina wano biodata form bandaga nti ono emutugu twakolaki gwe twategeeza aliko Waisswa Paulo bweni bwamiko manya galingaga gali asatu ne bandaga ne bangamba oli mutugu twategeeza ngamba ye logiki ono nga ndaba logiki tewali kubanga ssaawa zino ebintu ebyo byonna nali mbitegeera wali mukusooka mwiki namba nga ni process naye kati ssaawa zino buli kimu maze okimba amaze okubeeraga obuzina bange na buli kimu kyonna nkibawadde ate ssaawa zino mungamba oyo nokwata gwe gwe twategeeza oyo mwami bwegamba oyo gundi Habert mukulu Habert nagamba gundi fomu ye n'omuntu ono gwetategeeza naye ndabako amanya gali ameka gali asatu nange bintabudde nangamba naye tugenda kimanyiza nangamba who recommended you ye kennyini nemunyonyola story yange ya NRM nemugamba tulinanga ekibiina kyaffe kyaba NRM Youth Diehard kyoperatinga mu Kampala wano ekitegedde tukolera emirimu gyaffe mu Kampala naye mumbeera tuze tumitinga abanene mu kibiina nemugamba twamitinga eyo na ku secretary tubadde tubeerayo nga tutambulirayo era before covid nga tuliyo nga tukola emirimu gyaffe ekitegedde era n'oyo council Oscar Kiiko oyo legal advisor actually kati abadde legal advisor kati bamwadde mu justice court of appeal bakamu appointing awo then kati oyo yatuyamba nnyo nga twagala kubeera recognize naye lumu twaliko mu office ye Professor Tango Doi natusanga mu office ye kati council namunyonyola namugamba nanyonyola Professor Tango Doi ono chairman wa gundi owa secretariat party secretariat and then kati oyo gundi senior council nanyonyola Professor namugamba wayi bano bavuka ba NRM bagana balina ekibiina kyabwe bagala okukola ki okurecognizing naye tujja bayamba recommending tujja bayamba era Professor nagamba nambi kirungi nnyo mwebale kubeera abantu bavubuka balungi because after us you're the one to run the party namba banaye twagala abantu abogezi abalungi bebali so oyo mwami nemunyonyola story yange eya NRM kadeni oyo mwami Habert nangamba bigenda kugwa naye tofaayo human resource nangamba bigenda kugwa nangamba bigenda kugwa tofaayo tujja kulaba nti kale Aluna ngendo okulaba ntambula naye koko kati olunaku lwe nasembayo okugendayo ewuwe zaali ennaku z'omwezi 27 ogwokuna olunaku olwo president yali akakyaza omugenyi wono wegundi we Mozambique kati munaku 3 3-day state visit here kati nga president alina omugenyi we kati ate ono omwami lwe yaŋŋambako olwo ntya
ensonga yatwagiweereza pulezidenti naye tulinze ajja tuddamu nti kale bwe bulungi nze kambalinde naye nga jjukira byonna byonna mbikola maze okulekulira omulimu gwange nali nkolera nga sola nakuddayo olweda maze okunkolera embaga maze okukola ki bansibudde bambi mu butuufu bwabyo nga buli kimu bakirabye kati nasobola kuddayo ndi awo banzanyirako abo bati kati oluvannyuma ngemba ndi awo ngenda okulaba nti omwami ondaba he wasn't of and hell nenkubira omwami omupatroni waffe mukati mwami Honorable Simon nakubira minister ngakubira minister esimu nga mwenda ogwokutaano olwo tuvudde mu gwokuna tuyingidde mwenda tuyingidde nga mwenda ogwokutaano ogwokuna tukutadde tuli mu gwakutaano then oyo Honorable nakubira ni oyo Honorable atula ku seeke eyabadde Honorable nakubira minister esimu namugamba omuntu waffe ono omwana ono wa party omwana ono omwagize kada. He was appointed deputy RDC. What is the problem? And now he reached where he was posted. Argentina sanze omuntu mulala. Kati minister abeerako engeri n'agamba tujja kimaliriza ekyatukole kikwatagane kati enkeera lwali nga 10 ogwokutaano kati minister n'atugamba ssaawa 4 Honorable yankubira ssaawa 5 ez'ekiro n'agamba Waisswa, you know what, enkya ssaawa 4 weetegeke gezaako obeere nga okoze ki ng'otuuse ku ofiisi ya president wali agamba ye ssaawa 4 obeere nga oli agezaako nnyo ku olwo ssaawa 4 nali wendi ne Honorable namusanga olidde nga waali bayisaawa 3 kituuno nali wendi ne Honorable nga waali tulinda minisita olwo ssaawa 4 mulize minister minister Mire Babalanda ye minister wa presidency tumulize minister wa presidency. Yes. Mire Babalanda. Yes, Honorable Mire Babalanda. Okay. Olumulinze mu mwagaza. Tumulinze tumwagaza okuverifyinga the scenario. Okay. Yes. Eyo supervisor. Yes, supervisor. Overall supervisor. Yes, overall supervisor. President wa appointing. Yes. Katono na supervising abantu. Na supervising abantu abo. So gwe mugaso gw'omukyalo yes, gwe mugaso nyingi eziri mu ggwanga ezimu za nnaku n'otulo bategeeza ate ezimu ziba za ssanya. Today it's World AIDS Day. Nga twebuuza World AIDS Day kye ki mu nsi ate ffe nadda mu Uganda World AIDS Day tukitegeera tutya? Kyova nti olunaku olwaleero abatukyalidde wano babutiibwa ate banjawulo abamu ku abo twamanyi nga ba RDC b'ebyalo bo mu bifo byabwe AIDS oba kweta kakamukenenya kabayisa kateebi mu bifo gye bazaalibwa ate gye babeera. So n'olw'ensonga eyo n'ensonga endala ziriwo mbu ofiisi ya mukulembeze w'eggwanga oba omufuzi w'eggwanga ebintu bitabuse ebiri mu ofiisi gaabwe. So obudde obusinga tulina okumakinga sure nti ensonga ze tulina ozigoberera weewa oyinza okwesanga ngaenkeera yali wadde muganda wange n'ayitamu obuzibu. So okwewala obuzibu obwo tulina okubaawo tulabe embeera eno etambula eti. Mukulu nsoza kwatulaba atutambulira abatulaba mwenna twatumiddeko mu linnya lya Mukama waffe Katonda waffe omulungi. Amanya bamita Waisswa RDC omulonde atalina ofiisi Buwebuuka district obusoga ate omukulu yena asirise oyinza okugamba gavumenti ekeererwako. Mbadde mpuliza bana bagwa mu bintu mbadde mpuliza bana bagwa mu bintu weewaawo munange ffe baatulyako daso kati beba RDC amanya ge tuwulya kati tubawulya mu butale tubawulira wa tubawulya mu Ebola bebasawo byabulamu kati ba RDC olwaliro president muwulireko gyali neera kati RDC chairman wa district tebamumanyi ne bakansala tebamumanyi RDC didako abali mu bintu nabo tebemanyi nti bali mu bintu naye ate abatali mu bintu bemanyi nti bali mu bintu bebalonda bebasindikayo busindisi naye kati bali abeeri
aba ku kitundu president gyali tebamanyiddwa bano bebasindika bebamanyiddwa. Okay, angabe mbasanze ngenda bazi headlines omukono gwe mulaba ono ye bamulonda abere RDC weruwoka naye ne bamusuze ettooke oba kuba oli mwavu nanga osimanyi ono Meja Sibirangu ye tumuyise ensonga zo ye aziraba atya n'ensonga gye nawuliddeko ono mukyala sijja mwatuka mu kamwa kange nawuliddeko mbu ensasage eyo bisaidize Fort wano ebungujjano mu lubaga waffe yagula yetta ate omukyala lwamusanze bamusse ng'afiiridde mu river Mpanga. So twebuuza ekitugumbula abantu mu ggwanga kitabusi yabadde accident oba mulambo gwe basanzeyo omulambo nyate nga katonda ettaka ettaka eryo yali akaliguza omukulu gwe bayita mbubba bikoze bitya oyo babiri kale natutuusa zino ensonga ate mwe abatulaba temutunyigira nti tubogeddeko netwegateze zino ensonga eziri mu gwabwe twogerako nga babakuba obuteyimbwa nga mukuba amasase bamwe batuga abamu basuula wa somewhere you abduct them no betunasirika ensi yaffe tegenda kutereera naye ngaekifo nnaku olwaleero tuliwo nti ensi eno tugiraba tutya tudde tusookeko ku World AIDS Day kiki kye twalikoze mu ggwanga mu kusanyukira akawuka olunaku lw'abasirimu mu nsi yonna twalikoze tutya ye Museveni ali eri tambulira eri oba byebyo kasoke ne wa RDC gwe bawa obukulu ne bakusuuza ettooke ne bakuba emiggo ne bakubako engatto empapula zo bannaffe abantu ebintu ebiri riyo ono omusajja ono ebyaddala bamu appointment byonna tugenda kuzibalaga wano naye final ebintu nye sina mulimu n'essaawa zino gye nalikolera nasobola nakuddayo siina n'abaana bange okusoma taamu eno mazima kibadde lutalo naye mu byonna nga sinagenda eyo olunaku lwaliro olukulu nnyo lwa byafaayo mu nsi yonna World AIDS Day era ensi yonna erukuzizza nti olwaleero ffe waneene Uganda pulezidenti waffe omulungi ali lukungiri oba ali emikulu egy'eggwanga kyenzijukira ku lunaku olwo edda ennyo ezo ebiseera ebyo ndowooza oba nali sinazaalibwa ku nsi kati tulina AIDS ono oba akawuka ka mukenenya katandika mu mbeera eno nti abantu bali tebakamanyi katandika okusaaga ne wabeerawo omuyimbi omubambi mukama mu ekiwumulo ky'emirembe omugenzi Fred Lutaya n'avaayo n'ayimba ennyimba bambi n'ebyamuliko byonna abantu abasinga obungi ne bakaba nti mazima kituufu akalwadde kano gye kali era kamanyi era kaluma. So story eno abantu ng'Abannayuganda kati ngaffe abazze mu myaka gino eri n'abaabedda bakimanya nnyo AIDS ono nti oba akawuka ka mukenenya nti gye kali kaluma ne message ey'ennyimba omugenzi Fred Lutaya ze yayimbamu okwongera okwolesa ensi nti bannaye tulina okwegendereza tulina okwewala ekirwadde kino kubanga kyo kikukwata mazima oba olinda ki oba olina ntaana kubanga embeera yokayoka eyo remedy yakawuka ka mukenenya nti olina okwewala oba nti yeyo abstinence oba okukolaki oba okubeera nga oli ku pati n'omu oba n'okozesa akapiira kakalimpitawa kati mu mbeera eno nti byonna ebigenda mu maaso nga World AIDS Day kitegeeza nti bano abantu bonna abazze bafiirwa jjukira buli azaafa abaana abamu balekebwa abamu nga bamulekwa tebalina abayamba kugamba olw'embeera nti egenda mu maaso nti abantu babe baafa kugamba abaana abamu ne bafuuka enfuuzi olw'akalwadde ako nti kugamba olunaku lutegeeza ki nti kati nga pulezidenti waffe bwagenze Rukungiri okulukuza abeera ayongera abantu okuba inspiringa n'okubalaga direction nti bannange olunaku luno olukulu mu bulamu bwange nga pulezidenti ne mu bulamu bwammwe ng'Abannayuganda bannange benkulembera mwongere okwekuuma mwongere okwetangira ekirwadde kino kubanga kikyaliyo tekiwona ge mazima
authority remedies jezini tukuwewezaako weeweza naye nga bwe kiba kikukutte kitegeeza okola ki oba olina okutema esawa yonna eyo baba ebemaze okuvuunikibwa kitegeeza oba olina okwewala ekirwadde kya mukenenya. Yes, tugendeko wa mukulu Kibiramu. Yes sir. Ekirunaku luno okulusanyukira mwe munsiko mwakolanga mutya? Abatulaba bonna n'abatuwuliriza tubalamusiza mwebale kubeera mwebale twekumira ku mukutu gwaffe. Mpozi olunaku olwaleero lunaku lukulu mu nsi yonna, naye abantu bangi mu nsi balukuza buli omu mu ngeri ye. Ekizibu kye tulina wano ewaffe kati ebintu ebisinga babifuula kadaala ka byabufuzi. Mu kulaba kwange olunaku olwaleero ndowooza bagenda balutambuza buli disitulikiti, naye baali badde bakuzaako ko olunaku wano mu Uganda Erakaayi, sayidi y'Erakaayi baali badde bafunayo ko olunaku ne balukuza mu ngeri ey'enjawulo. Erakaayi ne Masaka okutwaliza wamu. Ffe kati okumanya akawuka kano twakamanyira Katonga obutuufu nti gyekali, naye nga Batanzania baali baga nti abantu babba ebintu by'Abatanzania, baali basuubuzi ne babba omugugu ne babba ebintu by'Abatanzania ne babireeta Masaka. Kati bali ne basindika omuteego, kati omuteego gwe guze gumalawo abantu. Kati kajjanga Ebola weyafuutuka e Congo wano kukamanya nti gyekali. Ffe twakamanyira Katonga okutandikaawo Katonga. Abantu babaliisa ettaka mujjukira ku Nanyonga, abantu babaliisa olufumba embwa, supu w'embwa, abantu babakozesa ebintu bingi. Nze leka mwakoogera nze kenyini gwenzirako yafa kawuka, yali musirikale. Gwenzirako yafa kawuka. Musajja yakimanya yalwalira emyaka egiwera kubanga yakwatibwa gurupu yonna omukazi ngeyo Abasiiga twamumanya ffe tumumanya era nangamba nampita twali tugenda okuziika naye nangamba nti okimanyi nti Magala yasiiga akawuka. Magala yali ku division yawo ku Lubiri. Nanga nti Magala yasiiga akawuka nakajja ku Magala. Naye kati era nze waliwo tuziise gundi nze ndange njagala awo wenabanfudde banziika nga tufa kuziika. Ffe twafiira ku kijje waffe twawezaako abantu 20. Kati ffe akawuka kassa abantu waffe kukika ku famire ku kijja abawera. Kati olunaku olwaleero ffe twamanya oba kyova olaba nazino endwadde ezimu ezijja nze ngenda nenzinyooma kwegamba okusinziira ku sipiidi Mukenenya weyajjira naye twafuna okwekuuma. Bwe twafuna okwekuuma twasobola kumanya tutya muganda bw'abanga afudde ng'alese omukazi we n'omumanyirawo nti kano akawuka omukazi kyetwasobola okwekuumira nga tumanya nti oyo asigale nga mulamu wange namwandi oba kumulabirira naye nga si kugenda gyali. Ekyo ekintu kisenya abantu. Muganda bw'afudde akawuka ate gwe okoze eki sigazo kikwasaganya. Naye ffe ku balamu baffe bonna babaddewo tufiiriddwa nze tukakasanga nze kubanga ffe tufiiriddwa kandi tusigaza banamwenda bawere 10 mu famire eyaffe ate bazadde baffe nga baali basajja babiri bwe bati naye baganda baffe mukazi baffe nga ate nosigala nga goli naye notagenda gyali naye nemusigala nga muyambagana buli kimu nga omuyamba buli kimu. Ekyo kyekyokwekuuma ekisooka nze gwe mulanga gwenkubira abantu. Ekyokubiri kwe kulokoka. Bw'olokoka ate oyongera okugaziya okumanya bw'olokoka si kuba kalango nawe bagenze oli wagamba nti ono wagamba nti pulezidenti waffe omulungi mbadde nga togenda kuteeka Kyagula gwe mmanyi oleeta Kyagula nzija ono wagambye RDC wagambye pulezidenti waffe omulungi omwagala nnyo kati gyali ali bukunjiri abatagala kutanda yogera kya pulezidenti Katonda ogaa Kyagula musajja gwe Kyagula nyakulinya ku mutwe atulinnyako ate tulakikolera avuddeyo. Kakati akalango kembadde ngaakuba kempisaawo
kogattako ku ekyo mulamu wo muganda wafudde mulamu wo tomufuulanga ate kive beera naye muyambe naye ebyokugenda gyali ng'omukazi ebyo byereke wabula kyogattako ku ebyo muyamba ate naye aleke kutambula nyo okuwankawanga muyamba mu ssente nakyenjagala okumanya sikinako bwino mbaga mbu nawulira birundi nga byogera nti musoga mukoba muka mugandawo otwala mutwale muka mugandawo konna bukonyi kakati olwo muganda wafudde gwe n'okola ki n'obaawo n'ogamba waaye kanyimirire omwezi ensonga otwala mutwale oba tatute bulwadde ng'amaze okufa kakati ekyo nze njogera mbadde mbuuzi ono webusoga tukobere kati nze kulwange kyemanyi amanyi engombo zibaawo era kati olusi era mukamuganda ofukosi waba afudde olusi oba olina omukumakuma mulimu abantu abamu nga okumakuma otya kumuzaamu maanyi ndowaira osi zibaawo oba mugundi mukulu wange oba muto wange yafudde olina okubeerawo abaana babanga babadde bazaddeko abaana nti munaye tubeerewo tukuza abaana tujja kukolaki tujja kulaba kati mulimu engombe ezo abantu nga bagenda bakolaki just grouping them up kugamba kali kyekuleki etambule mulimu abantu kale sikigaana mulimu abantu naye nga kyemanyi minority abasobola okukola kyo kikola nagamba wayi muganda wange afiire wayi kantwale so awo akalwadde kasigala katambula kaba kalina otambula era ekyo kiba tekirina kugundi mbeera yonna yonna nti temugenda katambuza ate mwongera okaspreadinga kitegeeza muganda wange afudde alese namwandu ate nange mweddiza kitegere olwokubanga mulamu ye abadde akolaki akyatiba ku tivi nogamba wayi kantwale butwale ono kamwirize kakati awo nange RDC wembuulizamuna HIV asize kukosa aba East mu Uganda oba kati bwembala nnyo kugamba estimation oba nga statistics saazi osobola kugamba nti East oba yeridinga oba Central yeridinga kwegamba ekintu kino kiri tuwe kwegamba side bwe mumanga mwenga mwabamu East nga mukiwulidde nga kikoseza kyakusaako abantu bammwe oba abantu ab'omugaso mu kitundu kyammwe then nemwe sensitizinga ne mubeeramu n'abantu ab'omulama ne bagamba bannange ekintu kino kyatooli neiba kisoono gundi n'oli mulwadde banaye mwabaliwo mukole ki mwongere okwekuuma kyemanye nti ebusoga bwe kibeera nti oba kissa abantu fayini kibase naye ng'abantu bagenze bapiikinga nti kituufu akalwadde kano first of all tekakola ki tekawona ekyokubiri nti bwe kabantu kakukutte okitegedde kitegeeza olina okubeera nga weekuuma tobeera nga okola kyate okwongera mu bantu abala kubanga batugamba nti no bw'obeera nakate nti abantu bagamba wali abalina gundi zaabwe enzikiriza zaabwe nti no bw'oba okalina n'otandika ate okutambula ng'okola ki ng'oyongera okwegatta n'abalala kugamba nti naate mu mubiri gakola ki kafuna amaanyi agakola ki agakutta so mu mbeera eyo ne tugamba nti saawa zino kijja kugamba nti East ngayo nze mmanyi abantu beekuuma tufiiriddwa abantu bangi mu East eyo naye nga kyomanya ne mu West kyekimu mu Central kyekimu ne mu North kyekimu mu South Western kyekimu so ekintu kiri either way tosobola kungamba nti kisa mu East kale katubuuza omuganda atukobere omuganda mu Central HIV etambwire etya kakati wano mu Central era mpulira we baba bakwata ebibalo asinze mu Central lwaki Salams omugotteko usinga wano mu Central ebyo ebisanyukirwamu ebiki nga ebifo ebisanyukirwamu mabaala maloges biki gasingana muki mu Kampala types z'abantu okuŋŋaana zisinze kuŋŋaanira wa mu Kampala kati wano mu Buganda mu Central mu Buganda mu Uganda yonna esinze tawuni katugeze Luweero eyo tawuni
bwogenda Kamuli eyo town, bwogenda Iganga eyo town. Kakati katudde ku town ezo ziringa Iganga ziringa Kamuli wano mu Buganda mpitirivu. Nakasongola otandika ku luguudo Nakasongola n'ojja Luweero n'ojjawo Obulenzi Bombo, kati ezo zonna zifuuse town. Wano kujja okuyingira mu kibuga zonna town. Kati ekibuga wano ku Bombo Road kituuse Kawanda Matugga, walika mu Matugga. Kati ebibuga ogenze Semuto kati mulimu lodges, ebitundu byonna bataddemu lodges biki kati ebyo bifo ebicyakalibwamu biri wano mu Buganda. Buli wano saza lya Buganda liri town ez'amaanyi ezenkananga Luweero. Nakati kyovola bulwadde Buganda erina ennyanja ekyasinza okuba ennene. Eve Tanzania ku nsalo ya Uganda ne Tanzania kumpi nejja ku Busoga. Kati emyalo egyo gyonna gireeta n'ebizinga. Kati Buganda wano yerina okusinga kubanga n'obanga oyagala kwaluza waliwo ebintu abanoonyereza nti ensiri zisinga kuzaalirawo mu bitaba mu mazzi okiraba. Kati onoonya sirimu wayalulira wano Buganda yesinga. Kati kambuuzeko ekirala singa ombuuza omanyi abantu bagenda tulowooza nti kuba nti ffe tuli bannamawulire nti tubanasayidisewo. Nze bw'obuuza nze Kamakoogera sirimu yaani mu Uganda nze njamu kugamba ye Museveni. Lwaki ngamba bwe ama-offices agali responsible okukola ku bino ebintu galimu bantu abatasaanidde gabaamu. Awo tugenda kutuuka ku mbadde njatutuukawo ku ddala lino. Example gye mbaddeko gyetubaddeko gyobadde ombuuziza tujja kudda ne ku lwaki obulwadde buno buzze lwaki. Naye kati example gye mbadde nkuwa figures zisinga luddawa. Nze ndi mu Buganda era nsinze kukkiriza mu Buganda kubanga ti wano tiwali tribe ya muntu etali wano. Ekitegeeza abantu ab'enkole bali wano, abaawa bali wano, bonna bali wano, ate bonna batambula mu ngeri yanjawulo. Tosobola kuŋŋamba nti oba Kasese yesinze ng'ate bw'ogenda e Kasese oyinza okusangayo tribe ezitaliyo. Abasomaali olumu tebaliyo, Abadinka tebaliyo, Baki tebaliyo. Kakati ate wano buli tribe ya muntu eri wano. So kakati obulwadde businze wano. Nkuwadde ensonga lwaki businga wano ne bwalulira. Kakati ate wenkuwa engeri y'omu Buganda nyinza okugamba nti egindi bulwadde gye buli nesi bw'amaanyi olw'ensonga ebyalo bino omuntu Mukagundi bamumanya nti oli Mukagundi neyeekuumira ewakaawe ne Mukagundi omuntu kugamba abeera n'amaka ge kizibu nnyo Mukagundi okuvaayo wali ne gundi ne bakwatagana. Naye ate wano mu kibuga kyangu omukazi avaayo wano n'agenda saagala bbawa amagezi ago n'agenda neekuba muloogi bulijjo eyennateete okiwulidde oba yiwa mu kitoolo nate omuto gy'amanyi. Kakati bw'oba otunuulira nga bwe nkugereza nze sebo nva Masaka ekibuga kye tusookeramu Nateete. Kakati kyenvudde njogerera Nateete enguudo zombi zenfuluma mu Mityana ne Masaka Nateete osibira Nateete kyenvudde njogera Nateete omuto gy'amanyi enkuba gy'etonya. So kakati olwaleero nkuwadde obufoofofo obwaluza siriimu mwatambulira businga wano mu Buganda. Ebibuga ebingi mu Uganda bisinga mu Buganda. Buganda esinga ebibuga ebingi. So kakati obulwadde kyebuva bubeera wano buli ku nnyanja buli mu tawuni ez'enjawulo. Kati obulwadde kyebuva buli awo. Naye kati abantu engeri siriimu gye yajja siriimu yatta abantu nga tosobola nakukwata wa siriimu n'olya nekyakutteko n'ecupa y'omwenge nga togikwatako. Ayinza n'okukwata ku ssaati n'ogigaba. Naye kati olwaleero owa siriimu ali ekikajjo n'okikwata musokola mugenda ffenna n'alya ffenna naawe n'olya ffenna naye kuba kati obulwadde bwati obulwadde bwa siriimu abantu babutegeera ne bamumanya nti kati siriimu omuntu wa siriimu si kive
Oshuli ne lulisebo kumanya nti oyo alwadde sirimu era bwe kwaita mu town omunda era olusajja ko kozi balagamba gotya today it's me tomorrow someone else. So kakati ate ekintu ekyo olunaku olwaleero waliwo obulwadde obubi ennyo obusinga ne sirimu nga webuli abantu tebagutwala nga wabulabe. Ekyo kyogera kituufu naye tukkirize tugaane obulwadde bwa Uganda tebuliyo. Mu Uganda tetulina ndwadde, tulina ekirwadde kimu kyokka, Mr. Museveni. Awo tugenda wa RDC. Lwaki ensonga zino tuziteeka nnyo ku muntu oyo? Obubbi buganya okuva mu Uganda, Museveni. Bakuba obuteeyimbwa, Museveni. Drone za Museveni. Kibba kiwamba abantu, Museveni. Abasomero gagadde mangu, Museveni. Ebola, Museveni tanaba kwogera. Covid, Museveni tanaba kwogera. Kugamba buli kimu Museveni. Lwaki mwe ba RDC temufuddeeyo? Kuteeza zino ensonga. Abantu temufuukidde ekizibu. Mu bya Covid, RDC. Ebola, RDC. Bawamba drone, RDC. Banange buli kibu. Ya RDC kyekinifu. Kati RDC abeera resident district commissioner. Nga ye president owekyalo. Yes, ye president atwala eyo district gye baba bakutadde kati nga ne banteeka ebuuka ebamaamulako. Naye kyakola bulungi oba kuba omukwa mu biseera ebyo omukulembeze gweta Bob Wine Gladiator suubira eggwanga gwe batulugunyiza eyo senga baliyo senga nano totuddeyo. Naye era appointments zibaddewo mu mwaka guno ate nga ebya Bobi byaliyo ebya Bobi Wine byaliyo mu gundi mu 2011 I mean 2021. By and large ngenda ku point ene ya okubeera nti ebintu byonna birigadi bengali. First of all tuze tubiraba nti systems mu Uganda ziganye kubanga ziganye zitya kati bw'otunuulira nnyo we ziganidde we wano nti president agenda n'atwala akadde n'appointinga abantu abangi okumuyambako okudispensinga obuweereza mu bannayuganda kati ne weesanga nga kati afunye nga minisita wa presidents oyo akola ku nsonga ngeza president then najja n'agamba nti no nkutte minisita ya health n'enteekayo so and so kati ne weesanga nga mu mbeera eyo omuntu oyo atuuka kubeera nga kifaananyi olwaki kati saawa zino otunulira nawe waliwo ebintu ebimu bye tutategeera saawa zino genda notulina nga his excellence buli kaseera abeera ku TV kati mu kubeera ku TV ng'oyogerera eby'Ebola kati baline ministers abali mu ministry eyo baba bakolaki kati saawa zino okkiriziganya nange tulikizaganya naawe buli kimu Museveni buli kimu his excellence buli kimu his excellence tebisoboka ate ng'abantu abo basasula emisaala basasula obusiimo kwegamba sitting allowances zonna zonna ne bazifuna kati weesanga honorable Dr. Acheng gyali ye cabinet minister wa health n'osanga nga waliwo director general wa health Dr. NRM n'osanga nga waliwo permanent secretary bonna they are technical personnel mu area era eyo health ministry eyo siginaako tatu balina abantu abatuukirire okola omulimu gwabwe. However kati nga ffe Abannayuganda kituluma nnyo nga ffe abalabira ewala nti saawa zino lwaki buli kaseera nti president gwe mmanyi nti yasoma political science okubeera nga buli kaseera yajja okunnyonnyola ki ebintu ebikwatagana n'Ebola kwegamba olabira ddala nga kuba olaba n'ebiseera biri mu gundi mu covid era nga buli kaseera president agenda ku addressing eggwanga ku bya gundi naye ngamba president waffe bannaye lwaki tawumulako ye baani abategeka entegeka bwe zityo nti president aba ayogerera ebintu ebyobulamu ng'olere tulina abantu abayi tekinike enough okunnyonnyola eggwanga kati ne weesanga nga saawa zino abantu abasasula sente nnyingi naye n'ogamba zaaki n'osanga ng'embeera egenda mu maaso nayo kino byanguzi biki n'osanga kwegamba
IGG Inspector of Government weri kati nogamba kati IGG akola mulimu ki ng'abantu bali mu kulya nguzi naye tebali abakwatako. Omuntu n'alya enguzi nga public officer naye n'alya enguzi IGG mu kifo eky'amateeka ga IGG okubeera nga kwata omuntu bw'atyo niwesanga nga tegakoze ki nga tegayambye yadde omuntu n'alya obutitimbe bw'essente obwaliyambye omuntu wa wansi naye niwesanga omuntu alya butaala kwegamba niwesanga nga kwegamba pulezidenti owaffe essaawa zino aliwo nga kifaananyi ekitegedde damakatwako kwegamba nga pulezidenti aliwo nga kifaananyi abantu bano aboolubatu bano kakati nga balaba ne public yakyogera dda liga kiki abantu batutte badidde amaanyi ga pulezidenti ne baganafuya bo abantu ab'ensimatu abantu abatono ennyo ne balaga nnyo nti ki be b'amaanyi kwegamba newesanga kwegamba tetuganyuddwa mugundi mu nfuga eno eriwo kati